Kadama TV tweyongera okubeera nga tubakubiriza nti waliyo corona test ez'obwereere ddala abaana ab'e Saudi abali Saudi. Twabagamba wano nti waliyo corona test ez'obwereere nga tosasudde wadde n'ekikumi. Kugenda mugenzi waliwo gazetted areas z'obeera nga bataddewo nga bacekinga abantu ku bwereere olumala ne bakusukumira results ku ssimu. Twayisaawo ekirango kino era abaana abamu baagenda. So tubakubiriza mweyongere okugenda ku bintu eby'obwereere ng'ebyo. Ddala gavumenti y'e Saudi eteekayo nnyo ebintu bwe bityo. Era mulaba n'abaana abaali e Saudi Buli yabatwala ku bwereere n'etwala abaana 3. So omu ku bawala tugenda bawa omu ku bawala eyagenda ku test eno gye twabagamba nti test za corona e Saudi Arabia wabeerawo we bateeka ebitundu. Ogamba bugambi boosi wo n'omugamba boosi njagala genda gye batestingira corona ku bwereere. Omuntu yenna bw'obeera ne ikaama okkirizibwa okubeera ng'otestingibwa corona ku bwereere nga tosasudde wadde n'ekikumi. So mubeere nga mugezaako okubeera nga mukendeeza ku cost. Kuba jjukira nti cost bwe ziyitiriza obungi ojja kutuuka e Uganda nga tolina wadde na koofiisi zaawo. Bakukandeeza corona test, bakukandeeza air ticket, okugagatteko karantiini ate kati etandise kubeera nga yeeyongeza n'ennyonyi zigenda kubeera nga zeeyongera. So mugezeeko okubeera nga mukekereza ssente ze mufulumya nga mugenda e Uganda. Na kino nakibagamba nti n'ekyemugamba ekya kilos sooka obale ekintu kye nteekamu kye ntwala e Uganda kyenkanankana ne ssente ze nsasulira kilos zino. Oyinza okwesanga nga ssente z'oteekamu okubeera nga kilo ezo bazitwala nga waali zirese n'ozireeta e Uganda n'ogulamu ekintu ekyo kyennyini. Waliwo omwana yatukubidde n'agamba ayagala kutwala gundi blender. Kati osooka n'omanya blender gy'otwala ya ssente ezitowa kilo mmeka n'okubira kampani n'ogibuuza ebatwala n'ogamba blender oba njagala kutwala ekintu bwe kiti kirimu kilo kati blender tuyinza ogamba erimu oba kilo ng'emu n'ekitundu oba kilo emu kati kilo emu n'ekitundu ssente mmeka. Then n'obuuza omuntu e Uganda bw'ogenda mu bw'ogula blender ya mmeka. Omuntu oyinza ogamba nti ebyeri birungi nnyo naye era oyinza okituusa wano ne kifa. Ebintu birabye nnyo n'ojja ekintu ebweru n'olowooza nti kyakabi ogenda okituusa wano e Uganda ate ne kifa. Naye ate n'ogula wano ekintu e Uganda aye ne kibeera nga kijja kukolera. So eyo nayo topic ejja kubeera olwayo nga tubayigiriza ku bintu bye mulina okuleeta value yaabyo na oteekawo ssente zo ng'ebintu obireeta. Tujja kuleeta topic eyo. Ne topic y'olwaleero ya corona test nti e Saudi Arabia ne mu nsi endala waliwo corona test nga za bwereere. Twakuba akalango ne tubagamba e Saudi Arabia test ez'obwereere abaana abasinga bagendayo ku test zino ez'obwereere ku kalango ako. Ono y'omu ku baana abaagenda nga tuyisizza akalango aka corona test era abadde abuuza bwe yagendayo ne bagenda mu tenti ezo ze twabagamba ne batestinga bwe yamala okutestinga kati results ne bazisukuma ku ssimu ya boosi we. Kati abuuza essimu ya boosi we babeera baasukumako message eyo nti ali corona free. Asobola okukozesa message eno okubeera nga agikozesa ku airport. Nja kugamba yes osobola ogikozesa. Lwa nsonga nti okusukuma essimu n'obutasukuma n'ekipapula kitegeeza nti already bo kye bali interested information tebali interested ogifunye otya naye bagamba genuinity oba genuine information bw'ebeera ng'eri genuine. Ne bagamba nti this is a genuine information nti ddala baakucekinga corona ne bakuweeza information kati message eyo ebeera genuine ku bantu bano. Then bw'oba ate okyagadde osobola okusaba boosi wo na printinga out gundi eyo gye bamusukumira message eyo. Bayinza ogisukuma mu PDF oba ne bagisukuma kyemanyi bayinza gisukuma mu PDF n'ogenda n'ogiprintinga out n'obeera ng'obeera n'olupapula olwo oba ng'oyagala hard copy. Naye ng'osobola n'ogifuna soft copy oba boosi wo n'agiforwardinga ku ssimu yo. Katuwulize kaddamu ono yagenda ku test ey'obwereere ndowooza nzizeemu n'ekibuuzo kyo kuba yabadde abuuza kati twagendayo mu tenti kati ne basukuma ne basukuma message ku ssimu ya boosi wange nkoze nti abaana agikiriza oba tebaagikirize. Halo nnyabo oli Kadama TV. Kati nze mbadde mbuuza boosi wange last time yantwala ne tukebeza corona naye tetagenda nti twagenda direct mu ddwaliro twagenda wali nga bali batadde tenti ne batukebera
then results bazizinduka ku ssimu kati ezo results eziri ku ssimu zimala oba nja kwetaaga ez'okulupapula kubanga yangamba nti results zetulina ku ssimu message gye batusindikira zimala kati sinza wesibitegeera era ndinze slides ey'esawudi wano eyiddako ndabe bwe bitambula eyanziza nnyo essimu